Samuel Ogwanga Obuya y'omu ku balimi ba muwogo mu disitulikiti y'e Kuumi era nga yalima muwogo ku yiika 5 namba. Buli yiika ateebereza okuba nga yagimalirako wakati w'emitwalo 6 n'akakadde okusimba muwogo ono. Right now I have cassava about 5 acres which is ready, but there are about 4 acres again which is being wed. Okutuuka okulima muwogo ono yenna, Obuya agamba waliwo musigansimbi okuva mu disitulikiti y'e Palisa eyabaperereza okumulima n'abasuubiza n'ebbeeyi n'ekyusa obulamu bwabwe. The first 1 year you raise the hopes of the farmers. The market was there and the price was at least a bit okay. Was buying cassava, fresh cassava, a kilo at 350. Kyokka okuva mu Desemba w'omwaka oguwedde, Obuya anoonya abagula babuze ekituuse n'okumukaluubiriza okuzza abaana mu ssomero. Musigansimbi tebamanyi gye yabulira. Prices have dropped to 120 shillings per kilo. Abalimi bagamba n'ekika kya muwogo gwe baalima y'oyo atawangaalira mu ttaka. Yatandika dda okuvundira mu nnimiro ng'ekisingako kya kumutundira ku bbeeyi eya wansi. We sell the whole acre of cassava. We can't even get 100,000 Uganda shillings. Katale k'e Bukedde aka buli wiiki ebbafu ya muwogo yali ku mitwalo 2.5 tusanze bagitunda 15,000 n'abamu 4,000. Aba oleseeko bbafu nga 3 akusolerako abo 15,000 tosobola kuweza 15,000 tufuna 15,000 amagoba tutuuka 15,000. It was 25 per basin, but right now we are selling the cassava at around 5,000 per basin, which is not sente zitono nnyo kubanga otunda ebezeni tutunda 5,000 naye transport ziri awo. Josephine Amujalo ne banne bagamba ekibongedde nnyiike be bawoza b'omusolo mu katale abatabakwatiddwa kisa. We pay 1,000 is okay. 1,500 is okay. Since today 3,000. 2,500. But you sell him with cassava 5,000. What am I going? The school fees wants the money. Jude Ongota y'omu ku bakulira eby'obulimi mu disitulikiti y'e Bukedde aliko amagezi g'awadde abalimi bano. You don't need to concentrate on only one market. Because I know in some other districts, the availability of cassava is not the same as the availability in Bukedde. Because we are trying to advocate to government to invest in the value addition.